wano Buwambo Banda, just like 2 kilometers from YMCA University. We tuli wano lino lyettaka bulijjo lyembagambako. Say full acre here. Plot ziri 8 buli plot ya $3 wano. Kino kyekyapa eno yegundi ya wano sketch. Bweti bwefaanana. Zino red titles zino photocopy ndowooza oziraba. Ne gundi yaako yiino gwe kastojja tukuweerawo. These are red titles. Tewaliwo olusasula transfer forms n'ekyapa ne ID zaffe ng'ogenda nabyo. Neighborhood ndowooza ogiraba abantu batandise okuzimba. Enamba y'essimu weeri wansi awo tukubireko tukole site visit tulabe bw'osobola okuba ng'osasula. Tekuliko akufera tekuliko ki. Ebyapa bibino nze mbikutte. Olusasula boti n'omalayo kwata. Omwana yagudde mu bintu bijjira kumukumu yaleka ssente kati mukyala we ye minisita ne bwabanga mukyala we yalonze bulungi kuba abo mu minerals naye mugambira wano ku media nze Kenzo mukwano gwange muto wange abakazi ab'obuvunaanyizibwa tebabazanyiramu ng'ate bawala bato kubanga oyo muwala muto abawala abantu batera ogwa mbirwetu baba ba myaka 5 basuga mami naye babanga muwala muto nga bwe yenkana bwati todda mu bizanyiramu kwekweka teweekweka akole public display of affection kigwe omukazi bwe bana abayita mu state house olayira ng'okwoli ng'olumba okujja kuli nti akyadde ekyo kiveewo ate afuneyo ekirombe bamuweeyo ekirombe kuba omukazi ye state minister minerals zino minerals za Uganda zibasimisa enkumbi ekasanda naawe katubanjulire fresh chat bakofulu mukola ebyokunywa ebya buli kika omuli juice n'ebika bya juice byonna bye wali owuliddeko kyayo wa buli kika ku mikolo basala fruits ez'omulembe ate nga nnyonjo bakola juice alimu simoko bakola ekifaananyi ky'omugole mu bibala ekitaabangawo abalala kye batasobola bakola ku buli kika kya mukolo omuli introduction okwanjula embaga baby shower birthday okukyala okubatiza bakola ne delivery bw'oba weetaaze bakola ice cream owa buli kika zi strawberry vanilla banana bafune ku Instagram ku fresh chat at 4 ku Facebook fresh chat kuba ku simu 0701 nyanya 770 oba 0782 55582 ne fresh chat fresh at its best. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 13. Once again, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Njagala babuuzaako nsuubira nti Easter eyo banyumirwa muwoomerwa. Kuba interview negenda kuzannya ku Easter. Ekituufu. Oba enkeera nga Easter nkeera. Katulina obbaga nti tusuubira nti mwetegeka emmere etambula. Bajja kuba bali mu holiday tebakoze. Bali ewaka. Budde balina bungi. Bana Kasuku watuyisizza mu nnaku enkulu kyendiwo okukola bayina tebayina naye munaye be bantu bange bano bonna abandaba banaku bannange ndigiriza okusimba oluseke ekintu ky'oluseke kiri tekiniko nze byannema olina okubaamu ate n'omukisa Katonda agaba bigabe abantu bakuba enseko omusajja n'akutunuulira n'alusimba abalala ogenda owulira omusajja omukulu wakyakola ebintu ebyo
naye ffe olujja bagamba omwana wuuyo wangi mpozi mwatugobeza emboozi y'abantu abakolo Kapo oli otya? Ndi bulungi. Ebyalo tubikuba we twasemba okukola interview nakunoonya ku follow up n'oŋŋaa tuli mu byalo nga ndi bunyolo naye ekirungi ky'essente omanyi abantu bangi nnyo bagamba tebava Kampala naye ssente gyojje nabyajwe nabyajwe yewa mu byalo eyo era bw'ogireeta wano ne bakusaba ku Serena ng'otudde tebayinza kuga zino nga ziddugala nfe tuzijje ne tuziriira wano ne ebivulu bikyakola eyo mu byalo kuba baŋŋamba awo waliwo awo Eagles awo station we yatabukira nabo nga batandise obiyingira naye nga olunaku lwe leero takola ate lwe baagala ossazaamu n'abagamba mutegeeza ki bali mu golden olwo kakati ani abaluganye okukola bati balusazaamu ne bajja nga tofunye bufunyi bantu omusango bagamba abantu baali tebakyajja ne Hildaman bagamba ebintu byamujja mu bbanji bamukakasanga nti sente ziri mu byalo naye bwe bagenda mu byalo n'agamba golden buy okutwaliza ewamu ensi erudde ng'ebyenfuna byayo biri wansi teriyo mulimu ne bw'obuuza abasuubula ekyayina era agamba tebikyakola nga luli kakati omuntu bw'olowooza nti ekintu kijja kutambula nga gwe wakisanga bwe wakiraba okuva edda emirimu gyonna gijja kukulema naye obuzibu buli ky'ennaku zino Kapo sente nga zibuze nnyo abaziina balina nnyingi nga baziina mu mayumba esente bwe zibeera nga tezitambula mu bantu nga ziina gye ziine muzifuuyirako n'eddagala ly'ebiyenje naye wakyaliyo abaziina ezo nze nazirabanga biri ebiseera by'abamama mbabazi naye ennaku zo wakyaliyo abaziina ezo ennyingi kati b'oyogeddeko baafa nanti basangako nga bazimansa ku kkubo waliwo omusajja gwe nalabako ng'ayanika ssente beera weebali ne ŋŋamba era ng'oyagala okulaba gavumenti eno eyuguume omukulembeze alangirire nti omwezi ogujja ssente ekyusibwa buli muntu ssente zizzeeyo mu bbanka tugenda kukyusa ssente tugenda kukola nooti empya tugenda kukola mpya zino tuziyimiriza mu myezi ebiri sobola tuleera z'emmoloka ezeegoberera ggwe Kenya Uhuru yakikola na wano bwe kyetaaga tuba twagala ssente zikomewo mu bantu ne bastabilizingamu ssente kati zikyusibwe mu budde babawe emyezi 3 tufune empya tutereere ssente zikomewo mu bantu ezibadde mu mayumba ziddeyo mu bbanka kitegeeza abantu balina ssente mu mayumba bangi zikyatambula oli n'aba ne biliyoni nnyanga ziri waka talina kyazikolamu yaziggalira bwaziteekamu agamba ziteeka ku akawunti bajja mubuuza gyazijje era kyekyapaaza n'ettaka eryo lyola nosaaka polote baga nti awo ntundawo miliyoni 4 era oli n'agulawo naye nga wasaana 100 ye n'abanga tafe onagaseezo kanzigulemu ettaka lye batajja kumbuusa Kapaawo toyogezaamu bwavu ebbeeyi ayinza ogaa nti ttaka lyange nze ndyagalamu bina ebbeeyi y'ettaka siri entuufu siri zigula ennaku zino ovuganya n'omuntu agula ekintu ekyo ng'essente teyakola nkole ate munaye waliwo ekyazize kati era wali ekyanja nabadde twadde tutundawo awo nga tulina ettaka lye tutundawo miliyoni aga atange kyabadde kisenyi ne basenda nema yabawadde olukusa ne basenda ne batere kati baterezezaawo wonna naye nnema ekolagana etya ne Katonda ewantu weyayawula nga kisenyi bakwatagana ne Mungu nnema erina byebagamba nebawa kuba kati ndekana akayanja lyali ttaka ne basimawo ne kajja money made kati naffe tulina era kyali kisenyi kuba amazengo tebayiwa mayiwe kati balina engeri gye bakola awo olaba wano wonna wansi wa Kensington ekyo kyali kikaawo nga wonna naye abasajja bazimbyewo amayumba kyebakola amazzi bagafunira bufunizi kasita nanyini estate aba mugezi nanyonyola abantu nti ngenda kukuguza naye bonooba oyagala okuzimba oba mba muzimba mugenda kumpayo ssente beziti n'abayamba n'abakonera channel ya drainage bagamba nnema kyekole ennaku zino ebagamba mulina okukola channel ya drainage amazzi gano kasita gaba n'ekkubo tegakosa kati bebagamba nti wano mubeerewo erina weereka ebeera nga reserve y'amazzi gano kati begava eno drainage yonna bagakoledde ekkubo emyala gonna gadda ate bano abaziika ennyanja bagiziika naye wamma nakiraba ekigaawo bagiziika omuntu agula ku nnyanja mu maaso neyeyongeza yiika nnamba ng'agenda mu nnyanja naye eggoma yekyaliwo wano mu lockdown ennyanja be yakomawo
tubalinde tukubaza story omugagga gundi ennyumba yageze ebuliddemu mujje waliwo omukwano gwange yagula poloti n'atandika okuzimba bamuguza mu Kasenyi naye kwali kwa musana kati n'atandika okuzimba ennyumba nesituka omusingi wano neyisaawo ndowooza koosi za buloka nga 3 kati n'ayisaawo ewiiki nga tagendayo naye n'afunayo sente n'agula buloka n'atuula mu ka pick-up mu maaso ka erefu atwala matiriyo yanoonya poloti ng'enkuba yatonye ng'amazzi gagitutte nga tamanyi weeri n'akubira yamuguza owaye poloti yange wammaye eri luddawa n'amugamba kiweemu omwezi gakalwe jajjira n'atandika okufaafagana nayo n'amanya nti omusajja yankoze ekintu anyway naye kati ewaffe eyo awo ekyanja poloti ziri ku miliyoni aga 5 naye kati oli ng'ozoogeranga 5 tubanga wafuna miliyoni 5 miliyoni 5 sente ntini Kazibwe Kapo kati gw'omanyi ekyanja kati ekyanja eno waggulu Kensington yawe emabega wonna 100 kwaga eri ku miliyoni ebi 100 kwa 5 kuba olwo oluguudo Ring Road yonna baagikola wano onadde ekkungubo oti buwaate buuza misaki ewaabwe nze kambulye bamufuna mpola bannange ebyo Kasuku byayogera miliyoni 2 togendayo gwe ng'omufuna mpola okwata miliyoni 2 gwe mufuna mpola ogenda ogula 5 ku 10 owuliriza bulungi mufuna mpola genda ebujuuko nga walabulala buleyiika y'ettaka emu n'ekitundu ojja kuzimbako ennyumba nga n'emmere eva mu nnimiro anti nkubuulira miliyoni 2 ebujuuko ogulako ika 2 ku miliyoni buli ika miliyoni nga 3 ewaanisewo oba 5 kyo ekikubakiri nino ozimbako n'ennyumba ya miliyoni 10 oli nange yakyalina poloti oli ng'akyalina poloti nga ate wano wooguze yiika 2 mu bbanga lya myaka 10 era wajja kubanga ekyanja si kituufu anti nekeraawo mwami Kasuku kyanja wano nga bakasuku kyanja bukoto byanjawulo ku bujuuko ne mu myaka 2 bijja kuba byanjawulo Kasulu alanga ettaka yo Kasulu yasooka eryawa ekyanja nga gibalanga ettaka eppya abantu nga batanga nsiku naye era waaliwo abagagga nguudo ze baayite bannakola abasajja bayo abasinga paka kati ettaka lya famire erisinga okubeera era oli akwata bukwasi muntu omu ne bamukwasa ekyapatunda naawe wenkugamba wennyini era waali wa famire neekwasa oli yatunda n'akola ati kati abasajja poloti baziguze waliwo eyazze n'agula poloti 8 naye yagambye kati ye naye zeeriraanye azisalamu 100 kwa 5 nga bwe ziri atalina miliyoni 2 tagikwatako emboozi yo sijja gibaamu kati tosobola kugula ploti ya miliyoni 2 nga bukotaawo nze Kazibwe nze ne gyendi wagazi naye nagula abantu bakatandika okujjayo nga ze nafuna dde wanene nagendayo nga nekkuba erintuusa teririiyo munnaye kati ate baseerayo 5 ku 10 ya bukadde 10 naye nze n'emmere enjirimawo ewaka olina ennimiro ewaka kakati kyenkuga nti nno omuntu kuffe bamufuna mpola genda enkulaakulana weenaakusanga leka genda waakulaakulana tojja kusobola ogenda nkuzemawo n'akayumba buli kaseera gwe balamuza owaayo otunda okanda bagamba banne tekuli kapande nga bo balaba wafaanana buli akyofaananira ati okuleebuyenga n'oteekawo buno kisenge eno lino ddiiro babuloka basiibaawo buli kaseera najja akantu ko waliwo akagula n'obagamba naye banna taata waabwe yafa awala kuba bamulekwa mwali okanda banyonyola banaye oyo omwana ali awo yenna nnyini yasimbawo kakati ebintu byokulwanagana n'abagula ne balyoka bakuzimbako kalina eno n'eno oli omusajja wa Freedom City yakikola abantu awo kwe babeera nga kwegamba nti bamutunula mu kawompo anti ennyumba bagitunula mu kawompo bwe bati abaana babeera ku balokoni nga gwe bakutunudde mu kawompo bwe bakolaba booti eno wansi obunyoomi obwo nze sibwagala obeera nga weebase naye nga tolina mirembe edinisa olirigula n'olowooza ali waggulu akulaba wansi ogenda omumaliriza nga totunze ne wabeera mu kikomera toyinza kufulumira mu ttawulo mu kikomera ate bali waggulu bakulaba omusajja wa Freedom City oyo ani bamugamba atunde n'agaana
anti bagamba waliwo gwe baasima ennyumba n'agiraba waggulu ati naye omuntu gwentya yona aliraanye ennyondo yalina akayumba kano waayera okamanyi kana ng'ogenda okutuuka ku nnyondo akaliwaako ettaka yali ayera nnyo muyonjo kammuli ne baŋŋamba omukulu wa nnyondo ng'akyali mulamu yamutuukya n'amugamba mbadde nsaba kugula ngaziwe ng'omwami ono n'agamba nnyondo nange bulijjo nkunoonya nga nja kugula mu mpogganyiza gy'ebidongo ngagamba enju ye yamulire ayagala kugula nnyondo mumpaganyiza ebintu ekyo banoonya baba abasajja gye bali mulamu mwese abakaluba nga yayina akafooke langa waliyo omuzeeyi wange yampa ettaka naŋŋamba nkukuutidde totundanga waali gyali naye nze mwami Kasuku naye kati jjajjange naŋŋamba totundanga balamu nze ebintu byange mbiwaako amateeka nga ndi mulamu sisobola kufa netandika kupulaningira abantu balamu nga nabulya mu ttaka mpulaningira abantu abatambula totundanga bijja maama yaŋŋamba situndanga wano kati totundanga amanye ensi bweneeba mu maaso oluguudo waliwo oyitawo oluguudo ate yaga totundanga gooza maama yandagira kati maama yakulagira wagenda kuyitawo ekkubo bali babagula bagalagaziya luguudo awoza nti banaye tetusobola sengula taata tetusobola musengula bamuzima namutekako n'eki kati oli n'amugamba bamuyisaako ekitulakita tumuleke mu makkati g'oluguudo abeera omwo kufunaye taata tezuula mujjawo taata neŋŋamba kale bagende mu maaso era nze nenyanya abantu abakyaziika simanya nti ekijja kyaffe kiri Ntinda simanya kiri Bukoto tuziika Ntebe mukyayagala ki musooke mukome ku bana abaliwo musetule oluwanyi mutundeko mubo mugaye nti poloti ziri ku $2,000,000 ogenda ogula ettaka magije busiika kumpi awo notewesaaga kuziika bane waliwo busiika eyo gye twagendeyo mu kwanjula kwa Buuli nga batuga poloti ziri ku $7,000,000 kati ebusiika miliyoni age yekyapa kakati tokyaswaga nti nze nsiika busiika kati obudde buno togulaawo ate nawo kuba ate busiika kati baŋŋamba eraawo eyo baŋŋamba kati ate gavumenti yagala yisaamu oluguudo olwo lugweruweero olina kugula Nakaseke n'ogamba wano wakijja ne mugula acres 10 ne mujja nga musengula mpola abafu bagende bafune emirembe beebake ne toyinza kuddya muntu obudde buno olw'okubamba ekijja ky'abajjajjaabo kiri kyengera era nawe n'okkiriza ne bakuziika kyengera manya bali tabu yabajjiradde etandise kati ate gwe togiyingirira gwe gula akataka koogambe nze mundaba ndi w'e Masaka mukyalo eyo Bukomansi naye kati nti ate ekyo kati nakyo kituzza ku bannamasaka abali e Kampala abasinga baganye okudda ewaka ottereezaayo nga gye babaziika ngaani nze nkugambye abasinga bali mu kibuga wano bagula bw'ogenda ewaabwe mu kyalo tebaagala kuddirayo ddala osamba luganda akayumba k'ekijja ke kaasigalawo kalingaawo bakaleeta ne bakakuba ttayiro bikikali munda eyo manyi munda n'ogerera ddala munda ebbali ebibanja babitunze balesewo yiika emu tuwe babateeka naye no ettaka lifuuse ettaka ate era emitawaana gy'ettaka gikyagenda mu maaso olw'ensonga abantu twongera kuwera ate Uganda tegaziwa ate ffena tulina ogibaamu ffe we twasomera nga population nga abantu bali obukadde 16 16 million nga tusoma primary ngera mwebiri mu bitabo byaffe abantu bali obukadde 16 kati tuli mu kyaka oba tulinga mu 5 lwakuba ebisomesebwa nno byakyuka manyi ti ffe batusomesanga is a Minister of Defense omanyi yalwangako Minister of Education naye kati omanyi ti abaana tebabimanyi bakyuka buli kiseera myezi ena nga tekuliko mulala kati omwana bamusomesezza bira kati tekyali atawaana nabyo ebyo tebakyabisomesa naye era kati bikyusa abaana babiraba ku TV ku internet musajjawo yafunye ekifo balamu ebalamu namusanyukiddeko omanyinza omuntu yenna ne baba kyali musikwatagana nnyo nakyo naye nze omuntu gwe mmanyi bw'afuna ekintu musanyukirako nti aba mmanyi fizikale n'essimu yange asobola ogikwata
okusinga bawamu omusajja nga tamanyi na kasuku gwani butereevu nyoso okuba esimu ya Balamu n'abuuza nti gwani atasobola ate Balamu yakuyamba nze namusanyukiddeko naye agenda alyeko alwanye nnyo afuneko kyafunyeeko alwanye banaye agolubye yagolubye ayiya kino ayiya kiri mujjukira mu kampeyini za mwami Museveni eyo bwe bagenda ngeyo nga bagaba emijoozi nyumba ku nyumba Arua nga bafukamirira abakadde alwanye lwe baaliyo juzi baaliyo neisima ne babebekulu abo nabe ne Gasumba akayanamu tebamuwadde ani Franka ye yakayanyemu n'agamba naye nange wendi naye ebifo bikyaliwo waliwo ekya gavana wa Bank of Uganda basobola namulabye ku social media ng'ayogera basobola kimusimba ekya gavana eggwanika ly'eggwanga nga tugenda dikwasa mwami Fulanka naye abantu bali mu ggwanga bagapa abasiriwa naye ate Museveni tomusaagisa wabula bakikola bakimuwa Museveni yaba n'ebibalo bye akwasa eggwanika twakedde dda wano nga ssebo gwe tulina okwogerako naye nga signature kweri ku lupapula lwa ssente kati ekya Balamu in our weirdest mind twaite kito twakayana wano nti banaye abadongo babafunireyo ekifo abadongo Museveni bw'omugamba ekintu ng'okyagala kati n'omulaga amalala takikuwa wayitawo ebbanga oba oli mu bibyo n'akikuwa naga kati gwe wakindowooleza ekyamusaanye Balamu kyamusaanya by'abavubuka mulungi anti ye Balamu nze ekirungi kye mwagalako ofisi ye neekola kati kyensaba gavumenti tesobola kukola ofisi ye nno mumuleke ekole naye omuntu agenda n'afuna ekifo aye ne mukisigaza mu nkwawa kakati bannange muleke kale akole Balamu waffe olabye otya namulabye agamba agenda kutaba sibe ayagala batya abaana banno ne Mawu nno yawera nti bajja bata Mawu nga yakagenda yagamba bonna bakadde b'abaana ne bagenda ewa Mawu gye baasiibanga Mawu taddangamu byogera kati oba ne Balamu ajja zikira naye tajja kuddamu byogerako era nagambye bajja ekyo bajesooka omuga nti ani yakutumye okwogera ku baana abo gwe wabakwata nze mba Balamu ngamba nabadde ntamidde ate nga tanywa mwenge tekole ukkiriza bukkiriza nabagaba bannaye nakyamuseemu ne bakugamba toddamu kucamuka akasigiri kakomi komyawo wummula kyo nekiva mu ddiiro namulayo ne ngamba mami Balamu nga wamaanyi agenda kutaaba sibe naye nakikola omanyi pointi z'abaasiko walinze omanyi tusobola naye atolaa kati Balamu awo keyagenzaawo omanyi tuyinza ozuukuka nga Balamu bamuwadde obwa first deputy prime minister waliwo nti first lady obwa first lady tebabugaba olina kuba mukyala wooli ne bakola ki lekera awo ebyekisiru an idiot ayogera ebyentakwatagana gwe droni tokyozitiirako ddala Seimo ayina okuba ye tatya nga basajja basajja Saimo yabyogere tebaga Saimo kawalaata ffe tulina abasajja ab'amaanyi mu ggwanga lino ayinza okuba takyatya Balamu bamuwadde ekimusa nabyewo noono omuwala ono gwe muyita mukamusuuzo Nyamutooro naye Kenzo ennaku zino ali mu bisima musawo waakola bw'abanga oyo mukazi we bagambye yamuzaala namu embu kuba kati akasente k'abayimbi kazze yekali ate yakalimu tonnabimanya nyambuke yogeramu ne King Saha yakalidde ate yagendayo ne bamugamba gwe tomanyi luli bwe baali bamufulumya nabwe gye simufulumize luli bwe baali bajja mu ebyo ebintu Kenzo yayogera naye n'amugamba mukwatagane ne Bebe Cool era meeting neetuula kwali ku Torino eya Bebe Cool ne Saha ne Palaso ne bamugamba akwatagane ne Shiba era meeting yatuula ne beesonyiwa nga kye babala bamubaliddemu nti mulina okukola federation naye federation nga bossi yaani ye Kenzo ye teyasooka bagambirawo kati bwe bakwatagana n'abagamba kati kebiwedde tugende muki mu kulonda
information njifuna nkubira saha ne mukulonda naliyo nkubira saha ne nyali Kenzo nze nalileta ngogenda funa sente nali muliranye nze nagaba ne Kenzo natukule ogenda funa sente bwe bago walileta anampa betuva mu interview wano genda nyambuka akasozi kati saha mukubira mugambo wayi nawulidde kuba ensala yali akolokota nnyo bebe mugamba nawulidde mwakwataganye lindako nja kuddira mukubira essimu njagala mpe bayi lindako kasukulu bwe yagira nanga ati twakwataganye just bya just nze omusajja sisobola musonyiwa biki ng'apalapalanya saha nensirika bandi awo nga baŋŋamba meeting yatudde waggulu okulonda kugenda mu maaso bwe baagirawo bati nga Kenzo banominatinga ng'abawa nominatinga Kamiri bwe yali yeebase Kamiri bwe yalaba emikono yajja buzzi mugezi bwe balonda erinnya lye kuba nalyo bwe bagamba Kamiri wano wamba bayitanga boogera eri abalonzi nga temunnawanika mikono Kamiri mugezi abalawo yagenda okulyanga mwami Kenzo buli kigambo kyayogera endulu walaala ekizimbe kyonna naye naawe enjogera agenda okwogera nga awulya amaloboozi gakendya mukusemero n'agamba kale wema nkunzika nange nempagira nti mwami Kenzo ono atukulembere negamba omwana ono nga mubazi tayagala byamuwangula kati bwe batuuka ku kya treasure nga ye bafudde naani ne saha ekyo kituufu bafudde ne saha ekirungi kati gwe waliwo emboozi naginyumyako ne baŋŋamba nnimba bituufu byonna we biri be batuuka kubavayisi ne bamukwasa shiba byani bawane gundi o Juliana simanyi gye byakoma Juliana n'abigaana anti awo pressure yali nnene bonna tebamanyi kibiina gye kiraga akola ku nsonga z'amateeka Kyagulanyi naye n'abigaana naye mbagamba nti nze okusinziira ku information gye nali nfunye diiru yali yalukiddwa dda ng'abantu ab'amaanyi be bali emabega waani ne mbagamba bannaye buli asobola weegattaawo tavala nze saakubako federation nasanyuka busanyusi nti n'abatalyangako kabakoleki kati gundi ali kuki saha ani eyali Ssaabawandiisi n'addukayo Fiina ane yadi Fiina bamusomeramu nti ssente be zinajja amanyi nti ssente zaali makkati awo ng'azirina yes nanti ne bamubuzaabuza kati mu kumubuzaabuza kumbe baagala okuggyamu aba Uganda Musicians Association kaali kagenderere kati abamusomeramu bamugamba baali era muno mu federation anti waliyo abakiri emabega kati Kenzo ye bamusomeramu busomezi nti ssente omukulu ayagala kikolebwe beeki bemwamu naafuna ssente kati bola buli kimu kyali kikola beeki nali manyi ekyanze bwekyanze naddayo muwuma meeting ezigenda mu parliament ng'oziraba zanguwa meeting ezimitinga president zanguwa nga waliwo gye bakikwatidde eno bwe n'ogamba kino kyandiyitamu nze nali already information njiyina n'abanene abamuliko abaagala kikole nga mbamanyi naye kati kyeŋŋamba gavumenti nga tuvudde mu bya ssente yo copyright ya ddi etereera ddi ekyessente tukiwulidde tewali mutawaana teziyinza tubuna ffenna kati copyright eno nali manyi erondesezza abakungu kyali kya ssente kyokka andi kati bagambye bw'oba oyagala ssente omusingo nnyimba zo kati be zikulema osasula nga batwala naye jjukira waliyo Ugatunes eyajja Ugatune naye ebyayo wakitegedde Ugatune mwami kati ndowooza otandise okugatta system gyeyita mwami Deo yagitulemya kati byebyo kati saha be bamala omulonda bamukubye akalulu lwategeera nti bamuseetinga naddayo muwuma kati eŋŋomi eyavuga wagitegeera tewamanya saha ne Kenzo awo eŋŋomi yavuga kati bano abajja ottaasa mubataasa abasinga baali baliyo Nailand bakwata Kenzo tolwana emikono be bagizze emabega bwamala n'afuluma n'agenda bamukwata ne bagizze ngono bwapakiriye ne baneza
ne bamugamba mukama waffe tolwana bapalaso bamukutte president tolwana ngeno ni apa tolwana ate kigudde ku mwami Kasuku kati saha emmotoka n'akuba n'agenda era be nakola naye interview nenaze yakolanga nemugamba nti baatugamba wakuba sumagiza n'agamba nti ze debe musanga wano engumi weeri namugamba saha kati beyawulidde nti sente zazze ye yasoose waggulu ku lusozi bamuwadde bannaye nze njagala sente nyala miliyoni 2 ne bamugamba gwe n'oddamu n'oyingira wano yani yamukiriza oyingira kati buli platform gyafunanga akolima kale balye neggulo yadde ku TikTok naŋŋambaka ne mugamba saha nenaabeeko ku lusindi ku TVM ng'agamba ne baana babuzaabuza yage tuli mu nteeseganya ne federation ne n'agamba ne bamubuuza kakati wuma egenda kuyingira federation mbwate ffe abantu kakaaga kalamba tuyinza okuyingira tetujja kuyingira naye tugenda kusindikayo ababaka bana abakiika kuli ate olwo toyingidde kubanga association kasi esindika abagikiikirya ku federation mwenna muba muyingidde kakati lwaki bantu babuzaabuza kati andi ekyaliwo kyali beekiti mu lockdown abantu bagenda ewa genosale genosale buli omu n'amwasa esinga kati n'asalawo okusiza ge nafuna mu nkuubo n'asalawo nti bano ndirinze nabo siraba kitambula katukwate bano abaana abapya be organizinge buli anajjira wano red structure tugimanyi bwe twagala etambule besetingiraawo jjukira yugatuniza eganya otambula kati oli amusomera nti betukwata kino ne tukola beeti bano abasaba miliyoni 8 okutwala katalogu ajje wano azeewole zimuleme okitegedde kati bezikulema 8 wano yo yugatuniza ejjaddugula ejjaggula ku federation yetwala bintu byo kati ne basalawo kati bano kye batamanyi era bafiina babasomeramu nti asente zigenda babagamba ziyitamu structure ziveeri zidde wano zidde wali nga balaba ziyita muwuma kyembuuza fiina kwe kuvaayo n'addayo muwuma baragadi wonawona nga bali sure nti ziyitamu structure kyendowooza mbu tekyabaddewo kati kyeŋŋamba zagenze direct ekitegeeza copyright enforcement egenda kutandika okukola ng'ennyimba federation yeziinako obuvunaanyizibwa anti kati kati abantu baneewola ennyo copyright ejja kukola bali mu amendment bwe bamala okwamendinga kuba bali mu incorporatinga bya digital bwe bamala otuteekamu ebya digital ebisigadde ojja laba emboka egenda vuga era enforcement munja gifuna era eri baagalayo bano kati gwe Kazibwe Kapo tebakwagala ennyimba z'onkulu enkulu tezikola nabaddanga mwaluzeemu neganyeyo temumumanyi anti kati ekiriwo ennyimba z'onkulu bantu bazirabye tebajja zigula bupya ku platform ya Ugatunes baagala mpya kati baagala zino ez'abano abaana ezitambula zitambula zitya anti kati omwana nga Vairota baafulumya oluyimba lwe apika lupike ne lufuuka olw'amaanyi lusobola okutambula mu mmoloka z'abantu okusinga olwa Ssemakula ye ssebo ate kati anti wuliriza mu motoka temunnayawula nnyimba za bbaala na nnyimba zino ze batwala mu tugamba nti nteeraako ennyimba zino ennyimba mu bbaala eziyimba zanjawulo nnyo ku nnyimba abantu ze bawuliriza nga alwina ennyimba z'omu bbaala zanjawulo nnyo ku luyimba omuntu lwagamba nti genda gwovuga motoka oyimirizanga omuntu owulya ennyimba zawuliza nga agenda Masaka anti kati Kapo ekiriwo bano bo tebakola bya motoka zino zola views oziraba wano nzimanyi zebabala stream nti oluyimba luli ku Spotify, YouTube, iTunes biki kyebabala wewali ssente awo ate abantu abali abakyagoberera emyaka gyabo anti kyeggamba nti kati olunaku olwaleero sebata talina luyimba luli mu miliyoni view naye ate ennyimba z'abantu baziwulira naye nno Kibijjigiri ali mu miliyoni 3 naye anti Kibijjigiri era yamukomyawo TikTok manyi nti ali mu miliyoni 3 awo ku YouTube kibirayo Kibijjigiri ki gwe kibira bukebezi Kibijjigiri
songs ojja kulaba otegere nti nekadde baziraba alinamu olwe miliyoni 3 essebo butonoonyereza nze noonyereza nja kulagayo n'omulala waliwo luno kibijigire 2 million views tujja genda 8 years ago uno mulaba ojja kukitegera nti abantu ssebo gye bali nga si bakusaagirako anyway oyo mupya si mupya naye kati alinayo lumu togonze bashiba ba spice balina ennyimba nga 8 ziri mu miliyoni ne miliyoni kati naye nokyembategeza okunyonyola kitegedde nti babantu ye embeera eri bali wano ku babaagala bino bya online so kati awe nkugambira kiri so ye embeera eri awo ensente ze twakola katulimemu emmwanyi nawe banaakula banaagula ettaka awo batokolimye aye tugambe eki tukatubeere mu mmwanyi kati nawo ishu y'omuziki weetabukidde ne kadonkamu ebadde ekomyewo ennaku zino mwe mutambula ku tiktok kadonkamu yasingako obungi muli ebigambo abantu bebakubisa bantu babeera mu kwerumba nga beerumba ku tiktok abantu babeera mu kwerumba mu magezi naye ebigambo ebirumba biri mu kadongo kamu ate okwerumba tekulikoma omanyi kyenalaba ku music buli muntu awuliriza ennyimba olw'amakulu bamuyita mukadde buli awuliriza ebyamagezi aba mukadde buli awuliriza ebitaliimu makulu aba muto era omuntu abantu ng'emmotoka ye erimu abantu nga bana tateekamu kadongo kamu ate nga fulash abagiinaga bajja kumpita mukadde kakati alinda ng'alimu nemba mumukaluubiridde nnyo aga bavaamu dinsi zeemu fulash yange gyentegeera obulungi oli ateekamu oluyimba lwakafeero gondi dipo naziggala oluvaawo ekyengera agenda okuba ng'ayingira empigi olumu luweddeko gyerukoma n'akwata oluddako olwokubiri Kampala mu kkooti naye zimaayo zino ezaali empanvu nnyo zo nga temuzoogerako ezaali ez'abakongo ezo zonna zemuzina mu disi za ddakiika 2 ye bannaye luno oluyimba Mario lukebera olowooza lwa ddakiika Mario namuyina mu mmotoka yange mpanvu naye baboogera omuwulira n'okoowa zo tebazoogerako Mario by Franco luno oli mu ddakiika 14 nga lo temulwogerako mwogera kafeero yeka nnyimba gye ziri mpanvu gwe gwali omulembe nga mukuba nyingi mpanvu zokka naye Kazibwe Kapo nayo oluyimba olw'eddakiika 7 sigwa jjajjaawo egyeziri sigwa jjajjaawo si lwa ddakiika ezo nga 6 sigwa lwa ddakiika mmeka sigwa ddakiika 6 waliyo kwegamba nze weŋŋendedde okufunamu ku luyingo ng'ebintu bikyuse naye kyayimbisanga abantu ennyimba empanvu teepu eyo yali ya ddakiika nga 3 esayidi ne sayidi 3 kyokka nga teepu ebaako ennyimba 6 sayidi 3 ne sayidi 3 ate ng'olina okukola ennyimba ezimalayo teepu eyo kati bandikoze nga batya kitegeeza buli luyimba lwa ddakiika 10 naye kati buli kintu kijja na mulembe muki mulala era tunagenda okuwunzika nga abo bennyini boga nti abaliko nga bayisizaawo emyaka 10 ate abanayimba mu myaka 10 bagenda kujja na birala jaba ate nga balabanga bino abaali abayimba ebikadde ebitakwatagana naye omubali gwatabuse naye nze nabasanyukiddeko abo abaana bali ekasente kuba wuuma luli we baayina omukisa nabo baakalya beetala eggulu nga tebakutula kati bano bo baakutula omwana yagudde mu bintu bijjira kumukumu yali kasente kati mukyala we ye minisita naye bwabanga mukyala we yalonze bulungi kuba awo mu minerals naye mugambira wano ku media nze Kenzo mukwano gwange muto wange abakazi ab'obuvunaanyizibwa tebabazanyiramu ng'ate bawala bato kubanga oyo omuwala muwala muto abawala abantu abatera okugwa mubirwetu baba ba myaka 5 basuga mami naye babanga muwala muto nga bweyenkana bwati todda mu bizanyiramu kwekweka teweekweka akole public display of affection kigwe omukazi bwe bana bayita mu state house olayira ng'okwoli ng'olumba okujja okujja kuli nti akyadde
ekyo kiveewo ate afuneyo ekirombe bamuweeyo ekirombe kuba mukazi ye state minister minerals zino minerals za Uganda zibasimisa enkumbi ekasanda naawe bano bali eri balina ensuuluulu nagenda yeeye kasanda eyo baliyo mu birombe ensuuluulu enyooka amaze Uganda yansobe ate ssebo abalinze gold oyo aveeyo ziv8 zibeera eyo naye ngeri abasima bansuuluulu nali wano waliwo hotel bagita Kyato ogimanyi ekasanda eri mu kiko terina network nga bazze abamu ku baana eri bagamba abagagga banayi generator gye mwaleeta si y'amaanyi naye waliwo akasajja akanyumiza emboozi oba yali ntuufu nali ngenze kuyimba era eyo mu birombe ne kaŋŋamba olowooza nno golodi waali oze yimuzeeyi ki kyotegeeza oyinza nnoonya nnyo emboozi y'okukyaya abasajja abakulu naŋŋamba bw'oba oyagala ettaka lyo balipangisa ebbeeyi okwata ssente n'ogulayo ka golodi n'ofunawo kakuweeka mu ttaka gwe n'olambawo n'oleeta abazungu babiri ne baba kamera nfu ne bapima ne baleeta obuuma obupima ne bapima ne balangirira nti ku ttaka kwali gwe n'otandika okutunda ebibangiriza ku ttaka lyo kati bolaba naatera okubuuka ne bagwe wali ka golodi kali ate akasima abawuwo ne bagaa gundi asimye wa miliyoni 10 ne baddamu amaanyi ne bongera okugula baba naatera okubuuka n'ogera n'ogulayo akagolodi n'ojja n'okakukulira anti naliyo eyo ngamba abantu bavuwaliddeyo mbu sente zibaweddeko kisoboka naliyo eyo ne bandaga process abaana bakka waliwo omwana wa Friends of Kasuku gwe natwala ne bamusaayo ko wansi omukka ne gumuggwako kuba nebino bigundi ebiringa birifuti ebikkayo bakola beebiti kubanga nali nti gamba gold kyensinga okutya Kasuku ku ggwanga lino eritakyayina mirimu tetukyayina ne mwe tujja ssente ng'ensi ne baleke kwebyo omugagga by'omu ttaka mu ssemateeka biba bya gavumenti mwe ne bakoleka ng'oyiikuule ate era abaliyo ba gavumenti obadde olowooza nti abaliyo baaki mbadde manyi bantu bannannyini nedda ssebo abaliyo era contract bazijja ku gavumenti awo singa wonna babagobawo dda singa eyo tekyali muntu anti bano abantu abakkayo babaagala kati gwe watuukawo we basima gold tolaba bazimbawo ne zino ebbaala zegundi z'ebiti ebibaawo ebeera ne waggulu ne wansi naye naabo kyekiri kye nadde njagala okugamba gold gwe bajjeeyo oguudo waziraba kati omuntu buli bupurimo butuukayo tekasobola tukyagala emmotoka nga mpanvu kati tuli ku Kyata awo babagamba nali ntutteyo omwana ko nina omwana wa Friends of Kasuku eyali nga yakkayo kati nga yajja n'awola bano jukira bogenda n'ojjayo akakutiya bakuwa ssente zo gwe noga nti akakutiya nkaagala miliyoni 10 nga bakubalira 10 lyo nga bakuwa kati nga batandika process wane esengejja eriko emitendera nga 10 paka ko waliwo omukyala gwe nalaba Munyankole yasembayo wali yakakwata nga kavuddeyo bwe kati n'akapima kati n'akwata olunaku we luggwako n'awa bana aba V8 ne badda mu kibuga ate ndo kakuuma magye yes kantu katini okitegeera so kati nali ngenzeeyo nga ntutteyo waliyo omwana gwe nali ntutteyo ng'oli agambye nti Kasuku baaba akumanyi yaba akuleeta ojja okole watandise ya golodi nti lemerawo oli kubanga nze sirabanga kintu ebintu byenda by'emyaka gye amanyi mmwe mwakavubuka gavumenti eno nge etawanyamu ku balimi manyi abantu baali basinga kulima bitooke na mmwanyi mu Buganda wano nali nkyali mu kyalo nga ndi muto ne baleeta omuti baguyita mulinga abantu ne batema emmwanyi ne basimba mulinga mulinga yagenda okukula nga takyalina baguzi kakati mulinga n'avaawo ne baleeta vanira ekyaggwa yonna abantu bafuna ssente vanira wa 98 awo abantu bwe batandika omufunamu ssente n'avaawo
kati lumu abantu bajja basomesa ebyobulimi eyo mu kyalo waffe ow'obulimi bamuyita kagulukaca era nze nakiyigira Kampala nti yewagulikaliki asanga ulyanga baga kagulukaca zengo kagulukaca ma bagamba wagulikaliki nti yazze tata nga bamuwa amagezi nti mwezi nosirwawo okukula naye ekintu ekirina ssente kamulali tata n'alima kamulali n'atemako akatundu k'emmwanyi kamulali bwe yakulanga abaguzi tebaliwo n'akala n'atandika okufumukira abantu mu maaso ku kyalo mu ttuntu tata nga tava kwero sikuwaabirwa buli kiseera kamulali we yatugenze mu maaso kamulali wa ddirisa n'amukumako omuliro bw'ava mu kamulali yalima obusaanyi era obusaanyi bwakula tebulina katale kakati okubuzaabuzibwa kuzze kunzija ennyumba limu abantu nze kye mbagamba bw'obanga onywezeza omulimi gwo nti olima mmwanyi nyweza emmwanyi z'otegeera bw'obanga oli wa lusuku nyweza olusuku lwo olulabirire kati kasuku mbadde manyi nti ate wava mu mirimu gino egy'amawulire mbu kakati wakkiridde ekirombe naye akasuku liiru gye wagenzeemu ng'ogenda kuba empale yo ya bituli obwavu nina kyali wange gyali eyo yava wano e Kampala ng'ali anywa be yatuuka eyo emyaka giyise mu mubuuzo waaye kati ki ekiriwo nti nagula ettaka eyo uwa eyo yennyini yava Kampala aliguze kasanga ewaabwe Kampala wano yaligula kasanga baawali magere bazaala ati yaligula wa era naddamu mula taata we ng'afudde nga zo ziika taata we kuba taata we yafa leero yalina sisita we nga bagenda muwasa taata we yafa Mande sisita we n'afa ku Lwokuna ng'embaga ya Saturday Mungu nga yabageze sinemubuuza nti kati blaza kiki ekigenda mu maaso agendi eyo nakulayo ettaka lyange nemugamba bonani bread wano ettaka waliguze eri Kyatu kyokka abali eri egyagamba essingo ate bo beegomba ggule nate yeyongerayo mu kyalo kati mulindeko anti mukyayogera ku ssimu mu myaka 10 ajja kuba mbeera kyegeegwa nga yamanyiira ebyalo ng'ayiseemu agenda 40 anti lwe luguudo ate oba ye yabaladde eri kintu kijja kuba kimutabuseko naye omukazi musabeeyo ekirombe minerals tulina nnyingi mu ggwanga wano iron ore coal diamond tulina diamond zayo Karamojja nazo bazitira amafuta kyo si kyabugagga kya mu ttaka naye si mineral kya mugagga kyawa simanyi bwe bakiclassifyinga naye nga minerals kale kati wano senga naye kati bakwano ba Kenzo baayina bano abasomyeko ennyo yesaba bayingire gavumenti nabo bani anti kati nga babeta ani yamugamba nti nno oyo mukazi oyo agaba emirimu mu gavumenti anti naye asobola okuinfluencinga n'atekayo bakyalibe ne bamukaaga ezo zigundi zonna eyo ministry ya minerals gomanye ebifo ebirimu muleke kaluubiriza mukazi anti byalina okufunamu nze kati saawa eno kyali wange olani n'abakyali bange bababwe ba RDC naye njula baga nti bana UC mugimpe mungende nayo nyo RDC bosi bukola nze nalwaki tobukola omusala gwawe gwa sente mmeka nti ndi mwavu nanti RDC ebisinga okubeera mu ddiiro asaga akola ddiiro nze njagala kola mulimu gwenfunamu nga guno gwolimu kakati oba RDC tebakukkiriza nimiro yo obeere mwanzi tandise okubaleeka mbo nga tebaga tukukyusiza kati oli wakapikyolwa nze byebintu bannange ndimusajja mukulu saa kunkyusakyusa naye olina kwoyogedde kenjagala oteekeko ssira tazanyira ku mwana tazanyira ku mwoyo mwana ekisooka muwala muto abawala abato nga wabuvunaanyizibwa tebalabika ibu kyobutuwugganira kino mazzi gayitamu gava waggulu tewali buzibu tugende mu maaso omuwala omuto nze ŋŋamba muganda wange musuuza omuwala oyo muto wabuvunaanyizibwa naye n'omuwala naye tagamba nti alengeze Kenzo ne Kenzo mulenzi muto naye wamaanyi era naye wamaanyi wabuvunaanyizibwa kuba naye yasangiddwa si munaku kati ku bonna bwe babanga ddala kwagalana kati bakiteeke mu lwatu beyagale buli omu agobeko munne bakawawa waba ŋŋamba okusabiriza kuli ku nnyumba awo waggulu awo abaana beesabiriza
Bebangamba ennyumba ennene eyo ennyumba eyo abaana beesabiriza era mukazi wo bw'agendayo era kati musuuza alina okwongeramu amaanyi mb'okkiriza n'obeera wa Airtel n'odda kutugabane bangamba okusabiriza kuli awantu aŋŋamba bannaye abasajja balwala mpaako batega akabatu era waliwo abo ab'amawulire bwe batabukako ne kadaaga red paper yakuba story nti ekiri mu nnyumba baabano nga bwe beesaba ne batandika aba omupya abazadde b'amawulire baani biki bagamba nako nti toyileti zayo nti waliyo gundi za kondomu zino ze bateekanga ku looyi ne toyi zonna kati bagenze baziteeka mu kondomu kati ate ku nnyumba ennene ku palamenti anti oyinza okuba nga olina gy'olaga naye nga tojja zibu badde baziteeka mu bifo by'abanaku abatasobola kugula kondomu kati baziteeka wali mbuno tebalina sente ate abanaku be basinga okukozesa kondomu olowooza abagagga bazaagala kyavola abazibateerayo abagagga batyo ogenda ozigula wali ogiguzeeko kondomu yesebo ku dduuka yesebo nosanga bagula sukaali yesebo noyimya noganze mumpe kondomu yesebo bulungi nnyo abantu batwalamu nnyo anti kati omanye ensonyi be zikukwata ffe tujja leeta obubaketi kati osalawo eitha okwogerako nyo omwana oyo agula kondomu yeekuuma oba okulwala ffe ne tukutega akabaketi ate n'abamalwaliro balina ettima simanyi lwaki buli balwadde ba bulwadde obwo be basemba waggulu ku kalina esemba ate buli ddwaliro tebabangako ku mwaliro gwa wansi oba babanoonyeza mpewo ndowooza era baagala weekanyuge mangu babagamba buyina we butuuka ne bukupiipa otandikaolabakasuku wasiriwa mpulira bubulizi anti mbubaga nti bwoba nabo ne bajjajjawo baba banyiivu nebagamba muzzukulu ku bintu byonna tubadde tukutegekedde obulanga obulaba biki biki buli lwe bajja maye wano bajjajjawo mbu lwe bajja nga bagamba muzzukulu we bali nnyo kintu tugenda kukolako bwetutye naye wano bajja banyiivu otubazeemu amaanyi ate kibanyiiza nti obulwadde obwo buyita buli omu amanyiiwo buyina ekkubo limu tebuyina shortcut toyinza gannaliraana gundi yabuyina nanzisizaamu fena tumanyaawo mbadde sikimanyi nti bonna babeera waggulu ku malwaliro gwe genda goli wamawulire genda ngaonoonyeza nti bonna babeera baagala weesuuleyo babeera waggulu obutuke waggulu weekubewo obulwetu naye bugenze bukendeera naye bugenze bukende naye kati baŋŋambye obulwadde obwo busiga kati kuba mu basiyazi mwe businga basiyazi tulina bangi olowooza simanyi batono nanti era kati kwakati kamubeera mu basiyazi ffe tuba tubuwonye ate mu basiyazi njagala bube bungi lwaki baffe baggwewo bakukola ki owaayi kyayagala visa ansirike gwe kyowagira si kyempagira naye munna andi baatugaa nti buli aboogerako abalwanisa visa tokyafunye visa tujja kufuna katonda mubaloopa balina abantu bakola ku channel ng'oboogeddeko nga bateekayo erinnya lyo bagamba oyo atulwanyisa kati bagenda olaba ogenda ku passport wali osaba visa katujje kati taliiko kuba balwanisa tewalaba juzi kyembuuza ekintu ekyo kituusa okulinnyanga evisa esalibwawo basiyazi simanyi mpulira biwulire byonna mbu anti omuntu wagaba eba esalibwawo basiyazi era kati waliwo last year nalaba waliwo abannayuganda abaakuba emmeeza ku bya American Embassy awo mbu abantu babamanga visa nga tebababuulira lwaki bagikumye ndowooza byebyo kati abannayuganda ne beekyanga ne ndaba oli omukyala eyagenda ng'ayise abayise problemu eri biki era transfamu ne zibeera awo ku visa section yawo kati abantu baafuna ku mirembe kati simanyi butuufu bwabyo nange mpulira buwulizi naye no kintu kulwanagana ne katonda nakyo si kirungi si kirungi naye bagambye kati sirimu asinga beera opozi kati n'abaana abato bagambye waliwo abaana abato kati ndowooza bazaalibwa nabwo bo tebakozesa bupiira bazaalibwa nabwo ngamba bano abebinaaka ne bebisaaniiko bye bali nze engeri gye sitabiryangako simanyi gw'obeera nabo wa bwembeera nabo ssebo so kapo ssebo mpulidde ebito abantu bajja tandika okwogera ebigambo ebito bikuba budinda
ate bikuba budinda ntya ssebo nindowooza nti obeera nawe nedda ssebo mukulu Kapo ssebo kati mukama wange wategera otati balwala nnyo mukazi yampeereza statistics woono ali mu kitongole bakiyita batya kamukulage wano omulabe nga yakunyumiza emboozi anti alimu ebyo ebintu la ne statistics ziizo yabikolamu ki musawo akolanga ali mu balwadde ali mbaale eyo laba HIV ni Kampala ali ku 5.7 kati wano yali aŋŋamba we have got instances where a person has banged a lesbian biki ebyo biraba nali oba kyabako ki naha waliwo yali apostinze guno omulamwa ng'agamba omuwala yeesiga muwala munne beeyagadde biki ate omuwala yagenda okulaba omuwala ng'ayagala muwala munne kale ate ono omuwala gwe yali ayagala simanyi mbw ate ono omuwala gwe yali ayagala n'afuna omusajja ne bamwanjula ng'ate baabadde bonna yesterday kati kye yali akompulayiningako awo kati awente n'omuntu ani asinga amagezi ndowooza ajja kuba muntu ate nte esobola okwagala ennume gyennaye byebyo nno toyogera ng'obibuuka kozi gwe tombuuza bibuuzo nze nkyanoonya visa okyagalayo n'obutuuzi butuuzi sibwagala okusinziira ku byendabye ku nsi zentambuddemu wano kasita tolwanisa gavumenti akasente okafuna oba n'emirembe egyo tabwa sikyayogera ku gavumenti nina ebinnuma n'ebinyigiriza naye embeera eri Kazibwe Kapo si nnyangu ate nno kati wetulaga wengenda n'abantu tutandise kwekwasa mutonzi bwalituusa balivaako ndaba gye tulaga tukolima bukolimi kati bwalituusa mungu bwalisalawo kati ndaba kyali bayagadde akolenga bwayagala era bwe tuli kuba kati ogenda olaba omukulu akutta amagye n'olowooza nti baakututa kati era tulina kukkiriza naye kati kyembuuza tetugenze mu byabufuzi kati CDF akkirizibwa okuba enkuŋŋaana atakkirizibwa kati kigenda kutambula kityawo anti baagambye mbu omukulu yabadde ayimuyiwa kubanga alina amaanyi ge yabadde aleese amagye tegayingira mu byabufuzi butereevu ate nga go gakulira tajja biyingiramu agenda bba ku kiri kati anko Gasumba tagenda kuddamu anti kati bonna abo kati bagenda kudda ku Museveni yabazizza bagenda kudda nti kati buli omu bagenda mugamba genda kati abayingira gye bayingira bayingire ate okumanya nga omusajja oyo aludde mu byobufuzi mugezi natunuulidde omulimu ogwali ogwaffe batisiti omanye ebyowuli Obedi agenda agamba ekamwokya nti nno babisiyaga baaki mulimu gwali nno gwa batisiti mabega eri mu kisanja kiri nga be balina byogerako era mpeekoni ne bazivuga kati omanyi nti gwakyuse mulimu bannabyabufuzi omulimu bagujje ku batisiti bagututte gwakyo abatisiti mbabulya kinisanja mpozi munafuna za kuyimba naye bamalutya nti omusajja tetumusobola abayimbi tebasobola bagamba asukkakaawo kati gwayambaziddwa balala kati abasajja bange bagenda kulyawo anga we natiiridde omuntu kekugamba ekibiina kyaffe kyabasiyazi era ekibiina kyaffe omuntu awanga bwakugamba bba wange musezi bba wange mutemu naye nga tavaawo omamanya ono talimba ono nga tavaayo muganda wange waayo ebitusi byangu ebitusi byangu obyongerako mpola ayogera ku byabufuzi abantu baŋŋa akasikuto kyalwanirira abantu ne mbagamba benna banwanirira bampa nabo berwanirire ogiraba oti ne bagamba oli wa iso simanya walya naye lwaki abantu balowooza bakulwanirira ensi tuvunanyizibwako kyenkanyi leka kulowooza bakulwanirira bulwanirizi gwengaani omuntu werwanirire so until next time mubeere bulungi mweraba.